wadde nga ndi mu bulamu obw'okusoomozebwa abantu balowooza naweebwa ssente siweebwanga ssente wadde na 10 wabula twasuubizibwa amayumba nga Balamu yajja mu kkomera n'atusuubiza okutuwa emmoloka ne batusuubiza okutuwa obukuumi ne batusuubiza buli kimu n'ekigendererwa tuveeyo twewale Kyagulanyi n'ekigendererwa tukkirize emisango nga gavumenti erina ekkobaane ly'okwagala okuvaayo okukwata Kyagulanyi aleme kubeera nga yeesimbawo mu 2026. So bulijjo bakozesa nze ng'olwaleero nsazeewo endagaano ze nnakola nzimenyeewo nze ndi munnakibiina ki Nuupu. Njagala okutegeeza eggwanga n'Abannayuganda mwenna emisango egyanzigulwako saagizza wabula twakakibwa okukkiriza emisango gino olw'obulumi bwe twalimu obw'ekkomera. Naye bukyanva mu kkomera embeera enzitooweredde nga Balamu minisita w'abavubuka ono omutegesi w'ebivulu bampaledinga mu kamera nga baagala nveeyo nvume Kyagulanyi nti ye yatutuma n'ekigendererwa ky'okwagala omukyaya abantu. Bukyanva mu kkomera nnoonyeza Kyagulanyi akyabuze munnyonnyole kyempitamu. Endagaano gye nnakola ne gavumenti baatugamba tuveeyo tuvume Kyagulanyi. Ekintu kye ndaba nga kinzitooweredde kye sitagenda kumalako nakyo. Nsaba Abannayuganda mu nsonyiwe nkubira omulanga omukulembeze w'eggwanga His Excellency Kyagulanyi onziriremu otusonyiwe. Abasajja baatubuzaabuza nga baasindika full figure mu kkomera najja ne miliyoni 5 n'atugulirira n'ekigendererwa ky'okutuwa enguzi tuveeyo tukwogerera amafuukuule n'okukwewala n'okukuggyako abavubuka. Emisango egyatuggulwako tetwagizza. Nze nina n'enteekateeka era njagala nkwatagane ne balooya bange aba Nuupu okulaba nga omusango guno tuddayo gubeere mu limandi. Nze ebintu bye nakkiriza saabimanya nabikola lwa kufuluma kkomera. Ebyo twabikola okufuluma ekkomera olw'okuba nti twanyigirizibwa n'ensamba gye baatusamba mu kkooti. Twawalirizibwa kuba Kyagulanyi yakola buli kimu okutweyimirira ne bigaana. Gavumenti yalina nteekateeka eyagale tukkirize emisango nga teyagala tugiwawaabire nti yatusibira bwereere. Era ku fayiro kwe twali kuliko bannaffe 9 abakulembera Sekitoleko Yasin Machete, Bakintu Abdallah Nambemu. Balamu bwe yajja mu kkomera ng'aleese enteekateeka z'okwagala tukkirize ettanka z'amagye n'amasasi ge twalina. Bannaffe 9 ne bagamba nti bo tebalina ttanka y'amagye era baasituka ne bavaawo. Ife olw'okuba twali tunyigiriziddwa tumaze mu kkomera emyaka 4 twasalawo tukole ekyo tufulume. Naye okuva we nnafuluma mu kkomera mpulira nga obulamu bunzitooweredde sikyalina wengula kintu. Buli we ngenda abantu balaba nga nabalyamu olukwe. Mpulira nga obulamu bunzitooweredde. Nsaba bannanuupu bannankyukakyuka n'abantu eggwanga lyonna linsonyiwe. Nze ebbanga lyonna mbadde nvaayo n'envumirira ebikolwa bya Museveni naye olwaleero neetissa amazambi agatali gange. Abantu ebivumo bye banvuma genda oli ennyoko ye lwaki tewafiiriddeyo ebyo ebivumo tebirina kuba byange. Obulamu mpulira kati ntambula neesabise. Nsaba abantu bansonyiwe n'ekibiina kyange ekinuupu bakkirize bannyanirize bannange sibalyanga mu lukwe. Mbaddeko abantu abampabya ng'olwaleero njagadde nkomewo mu butongole. Nsaba munsonyiwe bannankyukakyuka mwenna abali ebweru w'eggwanga n'abali mu Uganda neetaaga okubudaabudibwa. Abantu abaatuwabya atunoonyezza Balamu bwekyatuva mu kkomera atubuze. Essimu tuzikuba tazikwata na buli kimu kyonna bafulu figa baatuvaako. Bwe zibanga ssente gavumenti yakwata nebaako keetuwa kaaliibwa fulu figa ne Balamu. Nze siyinza kuva mu Kyagulanyi. Sirinaayo nteeka nze ndi sitaani sirokoka. Sitaani talokoka. Ebbanga lyonna mbadde nzija njogera nti Museveni ne mutabani we nga nzijamba wabulanga. Museveni alina okumanya ye ne mutabani we nti lino eggwanga tebalina gye baaligula. Era nsaba Abannayuganda mwenna munneegatteko. Bannakibiina kya National Unity Platform abawerera ddala 7 nga be bamu ku abo kkooti y'amagye be yasonyiwa emisango gy'obutujju egyali gibavunaanibwa nga bano bayimbulwa omwaka oguwedde oluvannyuma lwa Pulezidenti Museveni okubasonyiwa
bavuddeyo ne basambajja ebyayogeddwa munnaabwe Muhyiddin Kakooza Ssaanya ng'ono yategeezezza eggwanga nti bakakibwa okukkiriza emisango gino era nga baweebwa n'ekyoja mu miro bagikkirize. Naye nga namugamba Ssaanya nga ndaba toli fiiti n'aŋŋamba no bwe ntyo, naye Ssaanya alina ekizibu ky'obwongo, awuguka, yeetaaga kutereeza. Kakooza yavuddeyo ku lw'omukago olwa wiiki ewedde n'ategeeza nti waliwo abakulu ababakaka n'okubasendasenda bakkiriza emisango gye batazza, nga yalumiriza minisita w'ensonga z'abaana n'abavubuka Honorable Balamu Barugahara wamu n'omuwabuzi wa pulezidenti nga ye Jennifer Nakangubi amanyiddwa nga full figure okubasendasenda. Nze bukyanva mu kkomera njagala okutegeeza eggwanga n'Abannayuganda mwenna emisango egyanzigulwako saagizza, wabula twakakibwa okukkiriza emisango gino olw'obulumi bwe twalimu obw'ekkomera. Naye bukyanva mu kkomera embeera enzitooweredde nga Balamu minisita w'abavubuka ono omutegesi w'ebivulu bampaledinga mu kamera nga baagala nveeyo nvume Kyagulanyi nti ye yatutuma n'ekigendererwa ky'okwagala omukyaya abantu. Bukyanva mu kkomera nnoonyeza Kyagulanyi akyabuze munnyonnyole kyempitamu. Endagaano gye nnakola ne gavumenti baatugamba tuveeyo tuvume Kyagulanyi. Ekintu kye ndaba nga kinzitooweredde kye sitagenda kumalako nakyo. Wabula akataayi kabadde tekannasala, banne bwe baali baasibwa ne bavaayo ne bawakanya ebigambo bye ng'ono bamuyise mulimba wa bbaluwa kuba tewali n'omu yabakaka kukkiriza misango gino. Waliwo muntu yenna yajja mu kkomera n'akyalira n'aŋŋamba nti Mafaabi twagala okkirize omusango tukuwe ssente bwe ziti oddeyo bweru obeewo ekiti. Nedda, nze nanoonya abantu abo nga ndaba siva mu kkomera, era nze okuva mu kkomera natuukira ku kirebe ky'NUP bampa emitwalo 10, nadda ewaka nga sirinaayo. Omukazi yagenda bamuzaalamu nga sirina we nali, nasula ku lubalaza lwe simanyi, naye olw'enkeera Fulufiga n'atuyita n'atugamba pulezidenti yabasonyiye era abawadde n'entandikwa muddeeyo mukole. Miliyoni 5 Ssaanya zayogerako, saakola nazo ndagaano nti pulezidenti ampadde ssente nzikirize omusango obaani. Ssente baazimpa kuddayo kola mbeeraawo nga siri idle. Bano abawerera ddala mu 7 kuliko Simon Kijambo, Swaibu Katabi, David Mafaabi, Segujja Rashid, Ronald Kijambo, Muganza Joseph wamu ne Muwanguzi Paul nga basinzidde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire oluyindidde Naggulu mu Kampala ne bakkiriza nti kituufu buli omu yaweebwa obukadde bw'ensimbi za kuno 5 nga bavudde mu kkomera, wabula nga tezaali za kubaliyirira nga zaali za kweddaabulula era nga zaabaweebwa Pulezidenti Museveni. Beegaanye Ssaanya nga bagamba nti tabangako omukulembeze waabwe nga bwe yategeezezza eggwanga kuba tebaali mu makomera ge gamu, nga n'ebigambo byayogera bagamba zaabikyusakyusa era ne balabula abantu okumwegendereza nga beebaziza abakulembeze ab'enjawulo ababalwanirira ne basobola okuva mu nkomyo wamu ne Pulezidenti Museveni yakkiriza bayimbulwe. Byayogera bibye nga ye, nze si byange, ebyange mbyeyogeredde lwatu munkola ki mumpulira ne famire yange njibagamba yanjawulo ku yani yanjawulo ku ya Ssaanya. Ye nga Ssaanya bw'abanga eyo yenjogera ye waddembe okusigalamu ekyo ye kyasuubira nti kyekimukola ki. Nze nina omulamwa gye ndaga nze nansawo yange kubanga nfuna transport yandeeta okusaanya ebigambo bya Ssaanya byayogera. Ssaanya tabako omukulembeze waffe n'olumu yakisinza okundeeta naye neebaza nnyo abatuyambye okutujja mu kkomera naddala abaana b'amawulire. Twebaliza ddala mbeebaza. Ye Minisita Balamu yeeganye byamwogeddwako Ssaanya ng'ategeezezza nti yamulabirawo nti ono mulimba nga Jembe bwe yategeeza eggwanga nti yabbira Robert Kyagulanyi ssentamu obululu mu kulonda okwaliwo mu 2021 ng'ate mu kiseera ekyo yali mu nkomyi eruzira. Njagala kubasaasira n'okubayozayoza okumalako ekibonerezo kyabwe pulezidenti we yabasonyiwa n'agamba abasonyiye emisango gye baakola. Era njagala kusaasira Ssaanya ebintu by'abadde ayogera ebimwogeza ebyo sigamba nti Ssaanya ayogera nga ali bulungi. Ssaanya bwe yagenda okubuuka mu Kaguli akwate General Chairman wa Court Martial era Balamu yali yamutuma. So olabye ddala nga Ssaanya alina ekintu ekitali kirungi ku mutwe gwe. Era nja kusaba famire ya Ssaanya muntuukirire ndabe nga nyesobola bayambamu okulaba nti Ssaanya atwalibwa mu ddwaliro tulabe oba alina ekizibu. Then we namanyira nti Ssaanya amulimba nti alina ebyobulimba byakola yagamba nti yali nti yakola mu kubba obululu bwa Bobi Wine
nti aba olwa NRM. Wabula Minisita Balamu ategeezezza nti abaana bonna abayimbulwa beetaaga okuyambibwako mu ngeri ey'enjawulo wamu n'okubudaabudibwa kuba abamu balabika ng'emitwe gyabwe si mitereevu bulungi, ng'alangiridde nti kati kyazzaako kulwanirira batembeeyi abaasibwa mu makomera ag'enjawulo. Abaana era ngenda kusaba Pulezidenti ate manyi Pulezidenti awuliriza abaana bonna abatembeeyi Aida and disorderly bosanza bebase ku kkubo kasabera nga talina gwe yabbye abo tubawe chance bakomewo mu society bakole naye nga tebanakoma we baba bakomyewo nabo tubaweemu ka rehabilitation akatono niweze n'abaana ku 2 oba ku 3 okuba incorporating mu society kuba babeera mu makomera bayigirayo ebintu bingi. Zanet Namatovu ku Lwakes TV Agale.